fenna tuze omusango fenna bannayuganda tuze omusango gw'okwagala ensi yaffe mujagazi sekajanja kwata bendera eno ne bwe bakuba emigo gikwate kiriba kyakitiibwa nnyo okutwala mu kkomera ne bakusiba abaana bo ne bagamba taata oba maama bamusibidde kikwagala Uganda yabadde ayagala nnyo Uganda guno gwe musango ogusinga obulungi mu nsi yonna. This is the best crime to commit it if they think it's a crime. Martin Luther King told us that if a law is unjust, it is not only right to break that law, but it is a moral duty to break that law. It is a moral duty for our generation to uphold this flag. This flag means unity. This flag means our ownership to our country. Don't allow anybody undermine this flag, not even the police. And I caution you, security operatives, mwabasirikale abakuba abantu kubanga balina flag. How can you beat somebody for holding a national flag? How can you send dogs to bite a Ugandan for having a national flag? That should be shameful. This is what we share in common. Love it, uphold it, respect it, fight for it, and defend it because it is yours, it is ours. Munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe Kayingo Sarabirete akwatiddwa ab'ebyokwerinda akawungezi k'olunaku olwaleero. Ono y'omu ku bantu aboogera era eddoboozi ly'Abannayuganda eritabatiiririra. Akwatiddwa, poliisi evuddeyo n'ebaako byetugamba. Tukutte omukyala Sarabirete ng'ono ye Director for Center for Constitutional Governance ng'ono wetwogerera akuumibwa ku poliisi yaffe nga naye akaseera konna konna ajja kuba alabikirako mu kkooti nga okunoonyereza kukyagenda maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza fayiro tugenda giweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ku misango ki gye tusobola okumuggulako. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bannayuganda ffenna tukwate fulaaga bwe guba nga gwafuuse musango bwe kiba nti okwata fulaaga kitegeeza kuguzza ffenna tuzze omusango guno kubanga gwa kitiibwa. Mu ngeri y'emu David Kabanda wa PLU ne NRM agamba naye agenda kunga abawagizi baabwe bakwate fulaaga y'eggwanga. Waliwo agaanye so nga ate General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti tewali nsonga lwaki tuba tuttiŋŋana nga tumanyi nti entebe y'eggwanga ya just ekisanja kimu oba bibiri lwaki obotta munno. Era agamba nti bino bye twagambanga Milton Obote naye nga tatuwulira nti owaaye tuteese entebe oveemu mirembe. Bwe yagaana y'ensonga lwaki twasalawo okukwata ekkubo ery'okumujja mu buyinza n'amaanyi naye nga twayagala kuteesa. Olwaleero bino addamu n'abiwuliriza bye yayogeranga tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Waliwo agamba nti Mwami Museveni akozesa obukodyo obukadde oba obwayita okufufuggaza abamuvuganya n'okweremeza mu buyinza. Kituufu oba si kituufu? Mu ngeri y'emu wuno omusirikale wa poliisi eyava mu poliisi n'awummula eyayogedde ebiruma abasirikale naye obudde buno kuba yabyogedde gakaaba gakomba. Baatuuse dda ku famire ye nga bagitiisatiisa okugisaanyaawo. Eno ye Uganda. Mu ngeri y'emu waliwo avudde mu bulamu bw'ensi eno yani naye tugenda kubeera nga tumukwoleka katukole bwe tuti nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Akange ka lwatu akalulu kange ngenda kukawa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo bagamba mbu kakyama ewammwe. Ate nammwe siraba lwaki mukateeka mu kyama. Munyigirizibwa mu kyama. Ani yandiyagadde okwambala empale gy'atunzeeko mu kyalaani? Ffenna twandiyagadde webeekaddiwe ojje mu ki? Naye ogamba kanzi ssente zikole ekirala kanjitungise. Kati lwaki tukuba ebyekyama? Amma mutunule wano. Ate nayumbye nani? Bwe tugenda okulonda kwa pulezidenti erinnya lye Robert Kyagulanyi Ssentamu
kituufu si kituufu ekifaananyi kye kyeyawaayo amazima ga Katonda bwe kiti bukifaanana kyokka abantu bali baataddemu abantu abalala bakasiba nte bamunyagwa ne bambala ettaayizi ezimu ne suuti y'emu ekigendererwa kyakubabuzaabuza balowooza tuli basiru tebamanyi nti kino naye tutakitunuulira ne kino ne tutakitunuulira kino tugenda kitunuulira akabonero manvuuli ne kino nakyo njagala mukiwulire bino bye tusomesa abantu nti woosanga manvuuli wootiikinga tetutegeeza nti tiiki giteeke wano bw'ogiteeka wano akalu kafe oba okasse teeka mukano akabokisi akalinaanye manvuuli ono bw'omuteekamu tiiki wano mujjukire bwe munaabalira obululu n'abayinaali mbajja kubaawo ate bagenda bbeera n'obululu butono kati nga baagala n'obwammwe bufe bw'oteeka wano nga bagamba ako kafu bw'oteeka nga bagamba ako kafu kubanga baagala n'obwammwe bufe bw'oteeka wano nga bagamba ako kafu kubanga baagala n'obwammwe mukole ki kati fe owaffe tukukolenga bulungi teeka wano mu bokisi tiiki teyitamu tegende eno tegabalala wonna ekyokubiri tokubawo emuntu eno ya Kyagulanyi eno ya Baba Babi eno ya Tata Solomon nze ndina wafa beesi mwongedde endala era bajja gamba akaluka ki teekawo tiiki etya ekirala oyinza okuba gwe musaayi gwa Bobi toteeka wano nti nze musaayi gwa Bobi nkuwadde ekirala waliyo eno abagenda okubeerayo abalala Okay, mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gyasinziira okubeera nga otugoberera webale nnyo webalire ddala mukutu gwa DPTV Uganda yenze Sajjime Buterevu njagala kusaba video soko ogimpeere like buli wogiwa like kigiyamba okudduka netuuka ku buli sekinomu information nasobola okubeera nga agimanya yakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga esobolera ddala okubeera nga etambulira ddala olunaku olwaleero tutandise ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba atya atugambe flaga ya Uganda teyaleetebwako mwami Museveni flaga ya Uganda ya munna Uganda yeraga obwannannyini bwe tulina ku ggwanga lyaffe. Eno ye bendera bajjajjaffe gye baasiiga. Eno bendera Museveni si yagireeta. Eno bendera ke kabonero ke twasikira okuva ku bajjajjaffe. Eno bendera yetulaga nti ffenna twenkanankana. Eno bendera ke kabonero akalaga obwannannyini. Uganda bw'eriba ttaka kino ky'ekyapa, funa kopiyo ey'ekyapa, funa bendera y'eggwanga. Teweetaaga kufuna lukusa ku muntu yenna okuba ne bendera y'eggwanga. Teweetaaga kukkirizibwa muntu yenna okweyagalira mu bendera y'eggwanga. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza abantu nti eno bendera bajjajjaffe baagisiiga lwa nsonga ffenna tulina omugabo ku yo si ya mwami Museveni. Teyeejubisa tagezaako n'alowooza nti ya NRM. Kakati n'aba PLU ne NRM nga bakuliddwamu David Kabanda nga bw'omulengeraawo. Kabanda agamba atya? Kabanda agamba nti aba NUP balowooza bendera ya Uganda. Bendera ya Uganda yaabwe bokka. Kakati eno endowooza ya Kabanda ya kyana kito. Kabanda bw'aba alowooza bw'ati endowooza ya kyana kito.
agamba nti kati ngenda kulagira abawagizi baffe nabo bazikwate mu lukuŋŋaana lwaffe oluddako. David Kabanda mbu NUP erowooza bendera ya Uganda yaabwe bokka aba NUP. Mbu kati naye agenda kulagira aba PLU aba NRM ku lukuŋŋaana lwabwe oluddako bazikwate. Mbadde mmanyi NUP etunda mwoyo gwa Uganda. Gwe toli munna Uganda, kwata bendera nawe giwuube dembe lyo. So ye David Kabanda for you. Then bwe tuba tuvudde wa David Kabanda, kakati ate yo ekyotera Kyagulanyi atuukiddeyo. In fact yagenza okutuuka ekyotera ng'endongeese kebbuka ng'abaayo baggyeyo Debisenso, eŋŋoma, engalabi n'ensaasi wamma ne zidde okunywa. Njagala otuweko embeera ebadde ekyotera nga Kyagulanyi tannatuuka. Kyekibadde ekyotera, omukulu agenza okutuuka ng'akatuuti baakazinzeeko ne bakateekako bendera ya Uganda n'ebooga. Bataddewo bendera n'okusinga kyonna ky'olowoozaako. Njagala otuweko ku kiripu eyo katono nnyo. Okay, kale tubanga tuvuddeko awo, waliwo abantu abakolagana ne NRM nga batambula nayo era aba NRM nga babawaana ebitagambika, nga bo mwana wattu n'oluyimba lw'eggwanga tebaluwa kitiibwa, nga bali waggulu nnyo n'okusinga eggwanga. Nalabye akatambi kano omuvubuka nga tebimukwatako oba luyimba lwa ggwanga, bonna abaliwo basituse, oli yasigadde atudde. Tuwe katambi ako. Baba ilo yimirira. Okay, kale ye muvubuka oyo Alien Skin. Ebyoluyimba lw'eggwanga olowooza bimukwatako. Munene okusinga eggwanga oyina ne ky'omugamba? Tewali ky'omugamba. Kale nno katuve mu luloddo twolekere ebigambo ebyaddala. Mu bigambo bye tuwolekedde tutandise n'ebyayogerwa Mwami Museveni. Simanyi bino ebigambo bw'abiwulira kiki kyalowooza. Oli eyabyogera n'ono we basinkana, ani ayinza okuyisa obubi munne era ani anyiigira munne? Tutandise bwe tuti. Just because we cannot agree on who occupies a certain office temporarily, because we are talking of temporary occupation of offices.
The only one who is a bit permanent is Sawata, but all the others. All the others are just temporary. 5 years, 6 years, 10 years. Should that really cause a disruption of society just to decide who does something for 5 years? Why should people kill one another just because we cannot agree on who? Dwaki twandibadde tutingana? Dwaki tulina okutingana? Tutingane olw'okuba nti tulemereddwa okukkiriziganya kwani agenda okubeera ng'akulembera eggwanga? Eggwanga just lye tumanyi nti omuntu obeerawo kaseera myaka 4, myaka 5, myaka 10 tubeere nga tutingana. Dwaki twandibadde tutingana? Tulemereddwa okukkiriziganya ani agenda okukulembera eggwanga? Bino bigambo bya Mwami Museveni yabyogera ye kennyini mu kamwa ke. Kisoboka kitya ne tutingana? Mbu tulemereddwa okukkiriziganya ani agenda tukulembera? Buno obukulembeze obw'akaseera obuseera bw'omanyi nti omuntu obeera mu myaka 4, 5, myaka 10 ne mutingana. Obukulembeze obulina okubeerawo nga bwansikirano bwe bwa Bwakabaka era nannyonnyola Ssaabataka yekka. Ne buno obusigadde obeerawo n'oweereza n'ovaawo. Byali bigambo bya Mwami Museveni. Ne bw'owulira leero byayogera weewuunya. Mwanattu ng'aliwo abavubuka abali mu bitongole ebyokwerinda abakola ennyo okusatisfyinga Mwami Museveni byayagala leero, naye nga tebatunuulidde ku bye yali ayogera emabega. Njagala otuwa akatambi ka Mwami Museveni eyagamba nti tetulina kulwanagana. Kakati we boogera agamba nti buli musirikale alina amasasi 120 mu mmundu ye. Soko tuwa akatambi. Kuranya agamba nti abasirikale batono nti barayotaz bangi panange tumuliriza bya Kyagulanyi kubanga bya tibina mu tulengera kubanga buli musirikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti barayotaz bangi sooka obala amasasi g'abasirikale ojja oyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Anagezaako agenda kwejusa. Anagezaako agenda kwejusa. Mugende mulonde. Naffe nga DPTV Uganda, we encourage all the people ogenda balonda akalulu kaabwe. Mugende mulonde. Naye njagala owulirize General Museveni ayogedde bye tusoose okuwa n'ayogera bino. Bwe baba nga bakyakwatagana. Kakati wuliriza ono ayogera tukuweneka n'akatambi. Kano ketugenda okuwa yakwogera ku biri bye twasoose okuwa. Oyo gw'olengera ye Miriam Matembe. Ne bw'olaba Miriam Matembe ng'ennaku zino ayomba. Miriam Matembe yali ne Mwami Museveni. Byonna byayogerwanga Mwami Museveni Miriam Matembe abimanyi. Kyova abasajja balina obusungu bwabwe n'abakazi. Njagala otuwe ku bigambo bya Mwami Museveni ebyo. I'd like to emphasize that peaceful transfer of power is part of civilization. The more backward you are politically, the more turbulence you get when you get changes. That means you don't know how to handle civil affairs. So you resort to brute force. We had to use brute force the other time because Obote did not allow us to organize things.
We tried to appeal to Obote, please, let's have good elections. He thought he was very clever, that he knows how to play games and I don't know what. I said, my friend, if you don't accept arbitration here, by dialogue, there is where we shall arbitrate. We shall go to another arbitration board. Because here we can discuss. What is the problem? He could not accept. He thought he was very smart. And we gave him a lesson. We have taught all this. Reaction is a lesson in Uganda. We have taught them a lesson. That they should be civilized and talk through the mouth, not use guns which they don't even make. They don't make a single gun, but they are fond of using guns. They can't make one bullet. Ebigambo bya mwami Museveni abisimba agamba nti Obote yeesigama nnyo ku mmundu naye nga takolangayo yadde egi, ne yeesigama ku masasi naye nga takolangayo yadde essasi. Omukulu yakava tugamba nti buli musirikale alina amasasi 120 mu mmundu ye. Naye bino bigambo yali abigamba Obote mu ngeri emu, agamba nti okukyusa obukulembeze kabonero ka bugunjufu kalaga abantu abagunjufu. Ddala mwami Museveni bw'aba nga alaba leero byakola ne bino bye yayogera, mugunjufu oba si mugunjufu? Kubanga bino biva mu kamwa ke. Kakati byayogera wano bya bugunjufu naye byakola kati bya bugunjufu. Agamba nti Obote twamugamba tugende mu kalulu kabe ka mazima na bwenkanya, tuorganizinga akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Obote n'alowooza nti mugezi nnyo ajja kusobola okuzannya emizannyo. Ne tunuulira olwaleero bye tulimu, tuli mu kaseera ka kulonda. Ne gwe tunuulira obungodiiro obuli mu kalulu kano, ne bino bigambo yali abigamba Obote. Kakati gwe vaayo ebyo Obote Museveni bye yali amugamba, jangu otunuulire ebyaleero. Akalulu kayogerako ak'ekinaana, Obote yayisaawo ababaka be abali unopposed 17. Leero bali mu kudinominatinga abantu ba NUP nga tewali nsonga okujjako ez'ekisiru zokka. Naye agamba Obote twamugamba tegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya, n'atandika otuzannyisa bw'atyo, n'alowooza nti mugezi. Bw'obanga gwe wasobola okusitukira mu Obote, kiki ekikulowoozesa nti bannayuganda tebasobola kukusitukiramu? Oba naawe ozze mu kifo ky'Obote nga bannayuganda obalaba ng'abasiru. Kiki kyenze nga mbagamba nti bali abakulembeze be bajja mu buyinza olw'empaka baaliwo nga bajjamu bannaabwe, naye gwe bajjamu aliwo yagamba oyo yabadde musiru, ekyo yabadde alina kikola bw'ati. Ye alaba ye mugezi. Kati leero mwami Museveni mugezi, ye talaba nti bannayuganda abasiriwaza. Oba obiraba. Then wajja muzeeyi wano, muzeeyi ng'agamba nti mwami Museveni akozesa old script, akozesa script enkadde okujingawaza eggwanga. Njagala otuwa akatambi ako. The old script to run their countries. They are using the old script to run their countries. The old script that cannot work. Watch, you see how Museveni will go down. He'll go down. And he'll go down very badly. He will be chased out of the herd like an old, tired lion. With the son as a general? Pardon? The son? Yeah. That will be the first to be chased out. He will be the first to escape from Uganda. This force is like an army that the world has never had before in the history of mankind.
There's an army the world has never had before. It is young people. Yeah. It's an army that has never been had before. You can't manage it. They are using the old script to run their countries. The old script that cannot work. Omwami oyo atunnyonnyola atugamba nti Mwami Museveni n'abamufaanana ba dictators abalala bakozesa old scripts okufuga amawanga gaabwe. Mateeka ki gali ag'aba colonial oba ba colonial master abo abaatufuganga obumbula ne batulumisa embwa kubanga gw'oli muddugavu bo bazungu ne babatwala ng'abaddu mu nsi yammwe. Omwami ono agamba nti Mwami Museveni akozesa old script okufuga ensi. Naye script etakyayinza kukola ku mulembe guno. Era ekibuuzo ekimubuuziddwa nti enaalemerawo okukola nga mutabani we ye CDF ye General. N'agamba nti mutabani we yajja n'okusooka okudduka. Mutabani we yajja n'okusooka okudduka. Ensi eyina eggye eritamanyiddwa. Eggye eritamanyiddwa be bavubuka. Ate nga tobayinaako control. Be bavubuka ate nga tobayinaako control. Zijjukidde ebigambo bya General Gurigori Mugisha Muntu byatugambye mu mboozi gye nasoose bakolera. Yagambye nti akaseera kagenda kutuuka gwe omusirikale gwe bakozesa bannansi abavubuka mukadde oyo bayogeddeko beekyawe. Bwe baneekyawa ojja kutuuka okwagala okusuula emmundu n'ekyambalo okyambulemu. Bigambo byabadde bya General Gurigori eyalabye emboozi yaffe eyasembeyo. Bw'oba tewagirabye osobola okuddayo n'ogiraba. Then muzeeyo n'akugamba waliwo eggye ly'otayinza kustopinga ly'eggye ly'abavubuka mu kaseera kano akaliwo. Era n'ojjukira ebigambo by'omugenzi omugenzi Alhaji oba Haji Kyanjo Hussein yagamba nti akaseera kagenda kujja wajja omulembe nga tegwagala kumanya, tegutya masasi, tegutya mmundu, tegutya ki, nga gwo gwagala bukulembeze. Time ejja kujja, bangi babyogedde. Ekisigadde kimu kulaba time eyo esobola okutuuka. Anyway, toveeyo eyo. Mwami Museveni olunaku olwajjo yasinzidde empigi gye yakozingidde jam. However much bamwegaanye. Bwe yasinzidde empigi abeeno bamukaabidde ennaku ey'abakulembeze abatadda. Bwe bamala obbalonda ne babula. Mwami Museveni kino kye yabagambye. Njagala tusooke tuwulirize. Mwami Museveni yabagambye nti tugenda kukikyusa tukisene mu constitution. Owulira? Tukisene mu constitution nti omubaka bw'aba tabakoledde tuddamu ne tutegeka okulonda okulala. Ekyo kiwulidde. Njagala tusooke tuwulirize Mwami Museveni nkomewo. Bombade wali n'abazzukulu wali ne bagamba nti naye tubalonda bwe batuuka eyo ne batwerabira. Kati awo ndeeta ekiteeso. Omubaka bwe tumulonda n'abatakoze kye twamulondera tumukomyewo. Tuyinza kukikomyawo ne kituteeka mu constitution. Mu kiteeseko mu kifo ky'okulinda emyaka 5 omubaka bwe tumulonda n'atakola kye tumugambye kye yasuubiza kukola kasita abantu enamba bweti eteekako omukono tukuba akalulu ne tumukomyawo. Kino Mwami Museveni alimba. Ye kennyini yayimirira n'agamba nti omubaka wa NRM omu oba omubaka wa NRM ne bw'aba tateesa mu parliament asinga ababaka ba opposition abateesa. Mumanyi kye yali ategeeza
nti oyo amwetaazaako ekintu kimu wabeerawo etteeka eriyita gwe zuukuka mu tulo ogambe yes. Oba okoze okusinga owa opposition agamba nedda. Kubanga yo parliament ajagalamu yes. 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 Kakati ekyayogedde alimba. Kale katugeze tugambe nti kituufu akyagala. Yasinga ababaka mu parliament NRM. Bwe babadde bafulumya report ey'ababaka abasinze okuperforminga obubi aba NRM be basembye. Waliwo n'ababaka ababadde nga bukyanga parliament eno ey'ekumi ebangibwawo oba erondebwa ne balayira nga tebateesangako yadde n'olunaku n'olumu. General Museveni asobola okuluuzinga ababaka abo bwe kibanga n'abaliwo bali mu kulwana bagulirire aba NUP baleme kujja mu race, baleme kufulumira ku ballot, asobola okukkiriza ekyo yakikoze kusanyusa balonzi baawe empigi, musanyuke mulowooze nti abagambye in fact yategedde kye mwandyagadde okuwulira era n'afuna enduulu but tekisoboka. Tekikola ki? Zino sente zaali mu kuspendingira mu kugula ababaka abeesimbyewo aba opposition. Ani akulima nti asobola okuddamu ategeka akalulu? Sha, tekisoboka. Then ekyo nakyo tukimale tukisse ebbali. Tugambye oba batugambye nti abakulembeze oba ba dictators beeyambisa scripts enkadde okufuga amawanga. Then waliwo omulwanirizi w'eddembe era munnamateeka omu ku abo abadde boogera ennyo amanyiddwa nga Sarah Birete. Sarah Birete olunaku olwaleero akwatiddwa. Tetunnaba kutegeera kiki ekivuddeko okukwatibwa kwa Sarah Birete. Neyo poliisi emaze okubeera ng'efulumya statement. Statement ya poliisi egamba the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Sarah Birete, Director for Center for Constitutional Governance. Nti twagala okutegeeza eggwanga n'okukakasa nti Sarah Birete akulira era Director wa Center for Constitutional Governance tumukutte era ali mu custody yaffe. She is in police custody. She will be arraigned before court in due course. Tumulina mu custody yaffe era ajja kubeera nga asimbibwa mu kooti mu kaseera akatuufu. Abaffe Sarah Birete yaani? Njagadde mbafunireyoko ku clips entonotono za ddakiika nga 3 tumanye Sarah Birete yaani. Zikiriza tuwulire ku bigambo bye byayogedde mu mwezi nga gumu gwokka abadde ayogera. Tuwe ku bigambo bya Sarah Birete. Of the basement, teaching Runyankore. Unfortunately, a language that happens to be, the mother language for some of us. What kind of nation are we going to hand over to our children and grandchildren? My call to Ugandans is you should not be intimidated. This is the time we want a demonstration of highest active citizenry from the people. So you agree that elections can change government in this country? I have seen dictators being defeated by people. Even before we go into elections, the 50-year dictator in Syria went running when the people decided so. After 50 years. Sarah Birete mukatambi ng'atandika agambye tuli mu ggwanga kirino
Omuntu wakwatira munnansi n'amuteeka mu basement n'agamba nti amuyigiriza Lunyankole abamu ku ffe olulimi lwaffe twebuuza ggwanga kirino lye tulimu nawwa gye liraga. N'ayongerako n'agamba nti eggwanga lino lyetaaga kununulwa. Tulabye badikiteeta bangi ng'abantu be babajjako. Twongereyo katambi. Yes. So citizens need to know their place in governance. Power belongs to the people. I know that we use or at times misabuse this statement. Yeah, but when you don't understand... It's what it said, Sarah, but look at the impact of power. Agamba nti abantu balina okumanya nti be bannannyini buyinza, nti power belongs to the people. Amaanyi gateekeddwa kubeera g'abantu. Kati obuzibu obuliwo leero, government oba state yeeyina amaanyi. Amaanyi yagajja ku bantu neegezza. Kyova olaba basobola batwala nga baslave because temulina bwogerero. N'agamba nkimanyi olumu tuyinza okukozesa obubi obuyinza bwaffe, naye mu kukozesa obubi obuyinza bwaffe gavumenti oba state emanaginze etya ekyo. Njagala owulire statement eddako mutuwe. No, the people do not understand. To bloodshed. No. The people do not understand how power belongs to them. If you look at the comments by mainly Ugandan elite, they thought, yes, Kenya, how can Raila do this? Why are you destroying the economies? Yes. So we are coming from our consistent abuse of power and excessive use of force to curtail people's right to assemble and demonstrate, to condemn the other people, thinking they are getting out of the line. So we've taken the abnormal situation in Uganda as the norm. And we are akugamba nti aba abalowooza oba abo abasomye abalowooza nti bategeera nnyo bakutte obuyinza bw'abantu ne babubajjako, nga omuntu bw'avaayo n'ayogera ekyo ekigwa mu buyinza bwe nga bakugamba tosaanidde kubeera ng'ekyo kyogerako, nga banoonya engeri gye bakunyigiriza, ng'ate bakozesa obuyinza bwo okunyigiriza ggwe. Bw'ofaayo n'obaako ky'oyogera olwo okozesezza bubi obuyinza bwo nga Munnayuganda. Okugeza tuli ku nsonga ya national flag kati. Buli Munnayuganda constitution ng'ekugamba nedda wanirira bendera yo, gyambale mu lugoye, gikole ky'oyagala. Abakulu bakugamba nti eyina weeyina okubeera, eyina n'amateeka agagifuga. True, eyina amateeka, naye ani agaviolentinze? Kakati bireete kyagamba nti abo abaasoma bayimirira ne bakuggyako eddembe lyo gwe nga Munnayuganda. Bw'ovaayo n'ogamba baaye nnwanirira ddembe lyange nga bagamba nti omenya amateeka, naye ng'amaanyi gago. Twongereyoko. Saying you are going to destroy the economy. Yes, 2 billion Kenyan shillings were lost. But what is the cost of democracy? Democracy is priceless. Freedoms are priceless. I want to invite the Law Society to help us resolve this controversy. Under what circumstances should we be seeing the army on our streets? And if the radical new bar cannot help resolve this controversy, which is at the heart of rule of law matters in this country, then there will be no radicalness in this bar that we love so much. Then we shall not be back on track until we define how the army interacts with citizens of this country. Look at the ugly events in Gulu. I've been telling people, because I come from the cattle keeping region, that there is no cattle owner that can subject his cattle to the whipping of civilians we saw in Gulu. Cattle
The cows are no longer beaten. Omukyalo ono akugamba nti ab'ebyokwerinda enneeyisa gye beeyisaamu n'atuwa ekyokulabirako ekyali eggulu nga bakuba abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu byonna mwabiraba. N'agamba nti teri n'ente tekyakkirizibwa kkubibwa migga egyo, teriyo nannyini nte oba ayina nte ayinza kukkiriza nte ye bagikube bwe batyo. Naye bakuba abantu emiggo gye batakyakuba na nte. Omukyalo ono mwogezi, teyeerya ntama. Naye Bobi Wine avuddeyo n'abaako obubaka bw'atuwa. Njagala osooka omutwongere, then tukomewo lumu. But the army using, that stick for keeping cattle, for herding cattle, descends on people, members of the opposition, in broad daylight, beat them on camera, and business goes on as usual, as if we are a normal country. Countries where I've observed elections, the army does not interfere in elections. We have seen the army jump on campaign, rallies, dancing away as the curtain raisers, led by the general, I think, who is deployed in Somalia. He was one of the curtain raisers of the army abusing the constitution. We have seen the army campaigning in fishing communities, even now continuously campaigning. We have seen the army give unconstitutional pronouncements, and unfortunately one of the unconstitutional pronouncements then was re-echoed by the Chair Electoral Commission, unfortunately, on intimidation of voters. These things are never seen in other countries. Agamba nti emirundi gye mpitiddwa okobzavinga obululu mu mawanga ag'enjawulo, nze sirabangako magye nga geenyigira mu kalulu nga bwe mbiraba wano. Sikirabangako mu mawanga gonna, ne wano mu Uganda kyekiriwo. Bobi Wine ataddeyo obubaka ku nkwatibwa kwa Saalabirete. Agambye bw'ati, every election cycle the regime targets civil society leaders. Nti buletuuka mu kaseera kano ak'ebyokulonda, regime ebaako abantu beetunuulira oba beetagetinga ba civil society leaders, bannamawulire journalists, n'abalwanirizi b'eddembe human rights activists, ng'ebakwata, ebawamba, ebatokyalinga, n'obadipotinga n'ebirala bingi. Era n'ategeeza nti nsobodde okutegeera okukwatibwa kwa civil society leader Dr. Saalabirete after the police and military raided her home. Mrs. Birete's arrest followed her consistent loud condemnation of the criminal regime exercises and brutal conduct. Nti okwatibwa kwa Saalabirete oba okusalibwako okwewaka kuddiridde emirundi gyazze mu lwatu ng'avumirira ebikolwa ebya regimu eno ebyo ebyettemu n'engeri gy'ebikolamu. Ye Dr. Saalabirete bw'atyo akwatiddwa olunaku olwaleero. Jjukira Uganda Police nayo yakakasizza era yagambye the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of Saalabirete, Director for Center for Constitutional Governance. She is in police custody. She will be arraigned before court
in due course. So akwatiddwa. Okwatibwa kwa Sarah Birete zikiriza kusooke kutuvugemukko. Mwami Museveni yagambye mu katambi kali ke twazanye mu mabega wali ng'agamba nti omuntu okubeera okufuna obuyinza oba ogenda kubeera myaka mitono 4, 5 oba 10 bye bisanja ebi oba ekisanja kimu. Era omuntu yekka atakyusibwa ye Ssaabataka ye Kabaka. We bituukidde leero nga bino byonna bye tuzze twogerako emabega bituuseewo. Njagala emboozi eno tugifundikire n'emboozi ey'omuvubuka eyava mu poliisi n'afuluma eggwanga eyavuddeyo n'asooka alombojja ennaku abasirikale gye bayitamu, obulumi bwe bayitamu. Omuvubuka ono yavuddeyo n'amenya kimu ku kimu. N'okutuuka tugamba nti gye tukolera awamu batuyita nambwa. Tuli ekizampo z'abaana baabwe nti olaba embwa ziri. Embwa ezo bw'otaasoma ojja kubeera nga zo. Omwana n'abuuza mbwa ki nga sirabayo mbwa nti abo abasirikale abo. Mwami Museveni wavireyo n'akugamba nti ffe tufa ku mmundu atukyayagala okusula busiisira. Kakati njagala nkuwe ebyamutuuseeko. Then nsembyeyo akatambi akaleese ebizibu. Agamba bazadde be balumbiddwa olw'okwogera ebigambo bye yayogedde. Tusooke nga ayogera ku kutiisatiisa bazadde be. Then owulire ate ebyewuunyisa bye yayogedde ebiri munda mu poliisi. Mutuweeko. In fact, nina status z'abakyali bange ze nalabyeko story eno. Omu nno na musirikale wa poliisi. Nina mulabye nga akatambi kano akataddeko nze nga sinaba nakawa matu. Mmaze kulaba ate kaakubiri ne ndyoka nzija noonya akalala. Njagala okatuwe. So nakoze video, it was more of a testimony to tell the world what police officers go through, their line of duty while serving the country, and I was just sharing a testimony so that people can know what really policemen go through. And I thank my president, Bobi Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu, for sharing that story. Kweyanziza nnyo president wange olw'okulaba video eyo n'ogitambuza n'ogisharinga. Naye nyina obulumi nti regime apologists bagenze ne batiisatiisa abazadde bange mu kyalo. Beeraliikirivu, nayogedde nabo yesterday evening nga bakaaba. Ate abasajja bakulu, bantu bakulu, my dad is now 97 plus years. My mom also is old. Ku myaka egyo giri vulnerable to heart attacks. Bayinza okukubwa pressure ne bafa because mwabatiisatiisiza nti omwana amanya biki. I was just speaking. I don't know why mwasinzidde kuki okugenda ku bazadde bange okubatiisatiisa. Naye nsinzira wano okubalabula nti ekintu kyonna ekituuka ku bazadde bange, you will be held responsible kubanga bambulidde abantu abagenze ne mutiisatiisa bazadde bange. If anything happens to my parents, ne bwe buliba emyaka 10 oba emyaka 5, nja kuwulira eggwanga. We have a right to speak as Ugandans. It's our constitutional right. Sina musango gwe mba nkoze okusharinga what people are going through. Kitegera, sina musango gwe nkoze. So simanyi lwaki mwakitutte like personal okubeera nga mugenda mutiisatiisa bazadde bange. Ekituuko nze president nkuloopera, my president Robert Kyagulanyi nkuloopera nti abantu abo balabye vidiyo ne bagenda ne batiisatiisa bazadde bange. Ekituukako kyonna Abannayuganda ne president wange Kyagulanyi, ekituuka ku bazadde bange mmanyi nti
abantu babatusizako obulabe, those regime apologists, those regime psychophants. Ate nkyaleeta kati munsumuludde ngenda kuleeta ebikambwe mujja kutya. Okay, kakati ebyo byebyo naye njagala owulirize naawe oyinza okuba tewatutte budde nga tewatutte kaseera kugezaako kusiriikirira owulirize omwami oyo ng'ayogera ebigambo bye. Njagadde okubanga akola ku follow-up okutunuulira omusirikale ono, njagala otuddizeeko ku bifaananyi bye. Desemba nga 14 yateekayo obubaka n'agamba nti ekyo kyennyini, n'agamba few years ago I resigned from the role of police officer. Nti emyaka egiyise na resigning okuva ku mulimo gw'obwa police officer, which I had thought was my dream job. Gwe nali ndowooza nti gwali kyali mulimo gwa kirooto kyange. Abantu bangi abakulanga bagamba njagala mbeera owa poliisi. Kati ono kyali kirooto kye. But yali disappointed bwe yatuukayo. In Uganda after n'ebirala. Omwami ono yali disappointed bwe yatuuka ku mulimo ye gwe yali alowooza nti kitiibwa agenda kukolera ggwanga, byasangayo byamukakanyaza omutima era bw'atyo n'agufuluma n'agwesonyiwa. Now tuveeyo, njagala owulirize emboozi ye mpola mpola. Nkusaba ogiwulirize mpola mpola. Njagala otuwa akatambi ako. Nabagambye ngenda kubanyumiza omulimu gw'obupoliisi e Uganda si mwangu, guli mu challenges, sente ntono, bakusubira mu bingi. So egimu ku mirimu gye twakolanga gye okukuuma abakungu mu gavumenti bayita ba ministers, ba permanent secretaries. Kakati nze kantandikire omulimu gwange gwa poliisi nagutandikira mu MPPU. Ebiseera ebyo baali bagiyita MPPU naye ennaku zino bagiyita FFU, Field Force Unit, naye ebiseera ebyo baali bagiyita MPPU. Navaayo nengenda mu VIPPU ng'eyina ekitebe kyayo nsambya ngo bagiyita VIPPU, ng'omulimu gwayo gwa kuuma abakungu. Kakati baatukimanga mu barracks, nze nasulanga mu Naguru barracks nga inazimba yakayumba kange, kubanga ekimu abantu kye batamanyi nti abasirikale abasinga tibayina mayumba ge basulamu. Abamu bapangisa outside the barracks, abamu kati amagezi ge twasalanga kwezimbira amayumba mu barracks. Olya looni n'ozimba akayumba ke bayita self-help mu barracks. Nali nazimba akayumba kange mu barracks nga nalya looni enzimba akayumba kange. Kati emotoka zatuchimanga Naguru nezituleeta ensambya ne bamala ne batudeployinga nga waliwo emotoka egenda etugaba abagenda Muyenga, abagenda Kololo, abagenda Bugolobi, abagenda Najera, abagenda ki. Kakati ngenda kubanyumiza nti waliwo abakunga abamu betwakoleranga mu bugubi nga tebateeka mu kitiibwa omuntu gwe bayita omupoliisi nga bamulaba nga gasiya. Okitegeera? Nga bamulaba ng'ekyonziira. Ebyo bintu byebumye bya motivatinga ningamba Mukama nzigulirawo ekkubo guno omulimu nguviire. Babasasula bubi, musula bubi, naye ate nebe mukolera tebabateeka mu kitiibwa. Nze nzijukira waliwo minisita omu, saagala kumumenya erinnya, Mukama muwummuze emirembe, may his soul rest in peace. Yayita abaana be n'abayimiriza waggulu, ennyumba ye yali waggulu nga egeeti eri wansi, n'agamba mutabani we, n'agamba, my son, do you see those dogs down there? Mutabani we kwe kumugamba, n'agamba, Daddy, I'm not seeing dogs. N'agamba, are you not seeing those two policemen at the gate? Those are dogs. If you don't study hard, you will be like those dogs.
nakaba amaziga ningamba batandise okumpita embwa. After 1 month, again, I went and enrolled at the university. I picked an admission, I enrolled at the university. Ngamba, kati balowooza abapoliisi tebasoma kwe kutuyita embwa. Bingi bye twasanga omukukuuma abanene. Waliwo omunene omwe naye yafa nga ye tayagala onywe ne ku mazzi ga taapu. Waliwo we twakuumanga ne beerabira okubawa emmere. Bakomawo saawa 6 gw'ekiro ne bagamba twerabidde okubawa emmere. You can imagine. Naye nga bamanyi nti mwaze okukuuma ku gate be baba basaba mu bakuume nti beerabidde nti mulina okulya, beerabidde nti okubaleetera emmere. Oluusi twasulanga enjala mu residences z'abakulu abo abanene mu gavumenti. Temuyina bali waggulu balina amasente, balya ssente, omupoliisi gobakuuma osula wabweru, empewo, ensiri ne zikuluma, n'otandika okutambula ne mosquito repellent, n'otambula gloves, ensiri zirimo okuluma, ne mulwala omusujja because musula mu mpewo, mu nsiri zibaluma. Naye akugamba nti beerabidde okubaleetera emmere. Banange Mukama Katonda. Kati nga ebimu bwe twatwambulanga nabyo ng'ogula sukaali oba kireemu n'ogitabula n'amajaani ngege eri mu kaveera eri mu bbaaga yo. Mukama bw'akuyamba mu residence eyo ne musaba Mukama wamwe ne mugamba Mukama waffe tusaba otugulireyo pakoleeta. Bw'abanga wakisa nga abagulira pakoleeta. Bw'abanga ti wakisa nga mwesonda mu ssente mugula pakoleeta mugiteeka mwe mukuuma. Mutuukayo kwe kufumba chai munywe. Omukuba bwe twagenda nga batu deployinga bw'olaba omudaala gwa chapati n'ogamba driver abavuga n'ogamba yimirira ngule chapati. N'obeera ng'olya chapati buli kiro omwaka gumu 2-3. Ebizibu ebiri mu poliisi ya Uganda ntomooni. Bwe ndaba abantu abeegumya ng'omanyi birina mu challenges. Nalabye abantu kati emitwalo 6. Emitwalo 6 omwana ali mu Saudi Arabia ali mu Buwarabu afuna akakadde asobola okupangisa abapoliisi ne bamukuuma ng'akomawo. Onyirira naye b'okolera bo bali waggulu mwe babaleka wansi. Challenges. Abaana bafama n'amalooni. Agenda mu Bayport, oli mu Lesego, n'agenda mu banka, financial institutions. Nga waliwo abantu abamaze emyaka n'emyaka nga tebalabangako ATM zaabwe bazikwasa bamanerenda. Kubanga olina ebyetaago, school fees zeeyongera. Right now omwana baby class ali mu 5,000 akasomera ka wansi. W'osomeseza omwana, minisita ali waggulu wasomeseza omwana, akatale k'ogendamu enakawa ng'olina gulu ewawa minisita wagenda. Oba okyali ku mudaala olamuza etooke, minisita n'ajja n'agamba munteremu enkota z'amatooke 10 n'agenda g'olyawo oli mu poliisi okyayegayirira omukazi ali mu mudaala akusalireko. Oshegera challenges ziri abaana basula mu bima barracks. Njagala ogende naguru ogende ensambi olaba abaana engeri gye basulamu. Abantu batandika okwezimbira obuyumba mu mabarracks nga balya loona, omwana alya loona ne yeezimbira akayumba. Ebyo byonna ng'amaze kugenda mu university ensomye. Jjukira nalina ekirowoozo kiri minisita yatuyita embwa nti kubanga yagamba mutabani we nti bw'obanga tosomye ojja kubeera ng'embwa. Ningamba kangende nsome, namala okusoma ningamba what next, ningamba Mukama nzigulirawo ekkubo nsobole okugenda okunoonya future. Nze future bw'ema ntuuse mu nsi yonna nga future egaanye, at least noonye future y'abaana bange. Saagala kulaba abaana bange nga bayita mu bintu bye nayitamu mu residence z'abaminisita, babasuza enjala, empewo, ensiri, nga saagala kulaba omwana wange ayita mu bye nayitamu. Ningamba nja kugenda noonye future, bw'egaana noonye future y'abaana bange. Mukama abampeere mukisa. Waliwo emboozi gye twakola ey'oli omulenzi Ampe. Ampe enjawulo gy'ayina nti yabyogera ali wano. Naye abasirikale embeera gye bayitamu si nnungi. Gaago ge mazima.
just bw'oba ofunye omukisa n'oyogerako n'abasirikale, bw'oba ofunye omukisa n'oyogerako n'abasirikale, embeera gye bayitamu si nnungi. N'akatono ngambye bw'oba ofunye omukisa omusirikale n'akunyumizaako, tuula owulirize emboozi ye, ojja kutya, ojja kwewuunya obulamu basajja battu bwe bayitamu obwo obw'okunyigiriza obw'omunda ojja kutya. Anyway, nzikiriza nsooke nkutegeeze nti waliwo amawulire agatali malungi ge ga Muzeeyi Gwolengera, former Uganda Cranes captain, Simba FC striker, Pole Ouma avudde mu bulamu bw'ensi eno. Pole Ouma avudde mu bulamu bw'ensi eno amakya g'olunaku olwaleero Ensambya Hospital. Ono yakulemberamu national team wakati w'omwaka gwa 1972 ne 74 era ng'ono yalidinga Uganda gitwala mu mirundi esatu gye yagenda mu Africa Cup of Nations tournament, era oluvannyuma n'avaayo n'asavinga nga head coach mu mwaka gwa 1989 okutuuka mu 95. Avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero Ensambya Hospital. Kitalo nnyo. Tusaba omwoyo gw'Omukama aguwummuze emirembe, ab'enju Omukama abagumye, abakona ab'emikwano, abaana n'abantu bonna abaliraanyewo ababadde bamumanyi, Mukama abagumye. Tetugenda sukkako wano. Yenze Sajjime tambudde ne Morgan ku Lens mu ngeri y'emu yali ku mapeesa. Twagala bata tusinkane mu mboozi enaabezeeko. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire. Tubaagala nnyo. Countries where I've observed elections, the army does not interfere in elections. We have seen the army jump on campaign, rallies, dancing away as the curtain raisers, led by the general, I think, who is deployed in Somalia. He was one of the curtain raisers of the army abusing the constitution. We have seen the army campaigning in fishing communities, even now continuously campaigning. We have seen the army give unconstitutional pronouncements, and unfortunately one of the unconstitutional pronouncements then was re-echoed by the Chair Electoral Commission, unfortunately, on intimidation of voters. These things are never seen in other countries.